Yes, fa additive yo jimbani tizakade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribe ngate munyigene kade kitalo waliwo musajja hase mukazi we n'abaana n'abazika mu lujja mbina masa police mukutte faida nakazibwe mukazi watu ali maziga ali mukulaja na mbina masa osonga ate n'abantu bagambye anti government yandibadde leta amateeka ku nyambala y'abakyala kubanga batandise okubanga basukka bagitafa additive kimwasibye mutya bali mu America bali ekata Saudi Arabia bali mu gwanga lya Oman mbebaza nembagamba nti muri bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga bantu banje bavudenga bagamba nti bandi badde bawera engoye ezimu nga abasinga bazambalira waka waabwe kwanga abasinga bagamba omuntu oyambala otya boti oyambala otya boti oyambala otya boti abasinga bataddewo embeera bagamba nti bandi badde bateekawo okukola ki nti bandi badde bateekawo ku mateeka agakola ki agakugamba agakugira nyambala ezimu nti nga bakusanga ng'oyambadde bwotyo kati ng'ono ebifaananyi bitambuzibwa nnyo ku social media ebya mwana muwala ono era trendinga bitya abasinga beewunya engeri gy'ayambaddemu akantu engeri gye kamukuttemu yina ne kamuleegula bitya yina ne kamuleega bitya ne kamuleega bitya abasinga bagamba nti banaye muleeta amateeka nti gavumenti mbweleeta amateeka naye omumago okizigana ekyo okuleeta amateeka agakugira kati ng'omuntu okwambala akantu bwe kati ne kamukwata yenna wakati awo ne kamuleeguula ng'okkiriza amateeka ago ng'abasinga bwe bagamba mwana muwala wuuyo yabadde akoze pose ali mu kwekubya kafoto ali mu kwekubya kafuwananye kafoto stay on YouTube platform atusene ngoji following abasinga bagamba baleeta amateeka kubanga abakazi bagenda bava ku mulamwa gye bujja nti bajja tambula bali bwerere bakuba ekinjawulo nkyayina ayambadde empale si sikaati ne bagamba nti balekerawo okwambala obuntu obubakwata obalijja bwe buti lwaki oba oyambala akantu akakugaayula bwe kati akakukwata ne kakusikaasika etteeka lyaki mazima ddala etteeka lyaki etteeka lyaki mulyange byebyo ebimu ebitambula akadde kano mwana muwala yabadde ali mu kwekubya kafoto ali mu kumodolinga ne bamukuba ebifaananyi ne babiteeka ku social media naye abasinga babirabye naye abasinga bayombye buyombi bagamba nti baleete ku tteeka bakazi balekerawo okwambala obugoye obubakwata bwe buti oyo lisaaki abasinga bagamba nti wano omwana muwala alinga ali obwereere newankubadde fashion abasinga bagamba newankubadde fashion newankubadde mulembe naye nti alinganga ali ki ali obwereere kubanga akapale kamuleegudde bitya nti kamukutte nnyo munange byebyo ebya mwana muwala oyo atwendinga nnyo yo nga avudde ngenzikusatisalize ne wannakazi we nakazi bw'ali maziga ono avudde nga akaabira abawumeme olw'ensonga nti agamba nti amasannyalaze nga gasusse okugenda akozesa amasannyalaze ga mitwalo abiri ku wiikisi 2 ku 3 lwakuba ne byakozesa bingi bannange ono agamba nti akozesa flat iron refrigerator TV 2 aya bottle warmer kettle lighting amatala gawaka oba ne washing machine abasinga bagamba nti amasannyalaze gadduka nnyo ekisusse gamazima amasannyalaze go gamazima gaddukanya ate abasinga bagamba nti oluusi osasula ne bakola ki ne batakuwa yuniti nnyingi ate oddako n'osasula ne bakwata yuniti nnyingi abasinga bagamba nti bandibadde bateekawo ekyensalirira ekyenkomeredde ne bateekawo nti oba mwezi oba guggwako oba teguggwako omuntu ne baba nga bamuwa amasannyalaze geegamu n'oluusi osasula omwezi nga gutandika ne bakuwa nnyingi ate oddamu osasula ne bakuwa butono abasinga bagamba nti aba tebitegereka bulungi bandibadde bateekawo amasannyalaze agensalirira agenkomerere nti tujja kuwanga uniti bweziti ku mutwalo uniti bweziti n'oluusi oyinza ku mutwalo ne bakuwa nti 10 oluusi 11 ate oguddako ne bakola nti nga 18 ku mutwalo abasinga bagamba lwaki bwe ziba 18 musigale ku 18 bwe gaba 2 mutwalo musigale ku uniti 2 nti omuntu tujja kuwa uniti 2 ku mutwalo omwezi n'oguba gutandika n'oguba guggwako bateekewo omuntu amanyi bwe nsasula omutwalo tekuli kwasemanga nga byasasula mwezi nga gutandika nfuna uniti 20 nakazi bw'alaajanye asinga avudde nga bamugamba nti n'ebyakozesa nti bingi ebyakozesa bingi lwakuba washing machine tenywa masannyalaze washing machine kale enywa sijja gamba nti tenywa enywa naye tenywa nnyo mpoziko zipaasi zinywa
ne washing machine terina byenywa byawo terina byenywa abazina mwena munjulira ng'olina washing machine ewakaawo ng'ogikozesa terina byenywa ebyaddala tenywa nnyo washing machine. Tebategeeza abameme balina okwetereeza kubanga abantu bangi bavaayo nga beemulugunya ku masannyalaze engeri gye gatambulamu basinga beemulugunya. Eri abagamba nti abamu bakozesa na $300 omwezi baba nno oba okozesa ssente nnyingi bannange. Just masannyalaze $300 eri nga gakozesa mu weekisi wakati wa weekisi 4 guba mwezi mulamba akozesa $300 ziba ssente nnyingi nno ng'omuntu ozikozesa ku masannyalaze kwokka nno. Jjukira oluusi ng'olina rent olina school fees ziba nnyingi. Meme oba oliawo yalibadde yeetereeza ku nsonga zino kubanga abantu bakoze ki beemulugunya nnyo ku nsonga ate lusi ogasasula ate ne gavaako ne gagenda ne mumala ennaku bakubira essimu amasimu tebakwata babagamba tujja ne mumala wiiki n'aba nga temulina masannyalaze. Kiri Uganda byebyo munnange bagita Fahad TV gisubscribe atonyigene kale bwatu nakazi bo bakoze ki nabemulugunya n'abagamba bannaye mwetereze mba mulina akoma muyinza okukwata mukakwate masannyalaze galeme kuddamu kutambula nnyo kisusse. Wemba mulinayo mwasumulula munyweze obulungi amasannyalaze gabe nga gatambula mpola. Eyo ngavudde ngezikosalize ne w'omwami ono agambibwa okutta mukazi we n'abaana n'abazika mu luggya addiziddwa mu kkooti. Omwami y'oyo yatta famire ye, omukyala n'abaana yabanyiga yabasanjaga n'abazika mu luggya bamukomezaawo mu kkooti olunaku olwaleero. Abasajja balina emitima yabatta bafamire n'abaana bonna n'abaziika wamu n'abasimira entaana mu luggya n'abaziika awo. Bujja bantu ndowooza bamanyi jasitooza kinnya bunnya kumba bafamire yabatta n'abaziika awo yuuyo. Abakazi abagambye nti omwami mulungi bitya ne mama omutima ogumuli munda. Bantu bangi bakoze eki abadde ndowooza zaabwe ku mwami ono. Abatuuze bagamba nti abadde mwami kale mukakamuko naye beebuuza engeri gy'avuja obuvumu okuba ng'asanjaga famire ye. Munange byemu ebitambula akadde kano ku social media enakusaba subscribe nyigene kade ka video kano kampere like mwabali kati ne Saudi Arabia mbatumedeko nembeebaza ne bagamba nti muri bamaanyi nnyo okubanga mugi followinga. Munange kitalo nnyo eky'abantu abo omusajja ono be yatta abafamire ye yabatta n'abaziika mu luggya baava ogonno guba mutima kikati nga batuuze bagamba nti abadde musajja mulungi musajja samanga mukaka mwewaka ate nabo kubanga atta abantu be ne mama beebuuza yajjawo obuvumu obukwata ebiso n'asanjaga abaana be ne mukyala we. Bye munnange ebiso ebisinga lwoziba guba musaayi kaba kasaayi nga kabutemu tewali amanyi naye nga mu kkooti bamukomezaawo tebana kubanga bamusalira naye nga emyaka giyinza okuba emingiko. Kkooti tena kubanga emusalira akomezeddwa olunaku lwaleero yoyo musajja mukulu yoyo. Subscribe ngonyige kade bagita Fahad TV eyo batumedeka abali kata Saudi Arabia abali mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bamaanyi, abali Uganda Kampala bagamba nti namwe muli babode nnyo kubanga mugi followinga mu America, University of Chicago, Australia, Germany, mu kibuga ekikulu kye bayita Berlin namwe batumedeko nembeebaza nti muli nnyo kubanga mugi followinga bagita Fahad TV eyo kimanyi Bannayuganda kati bali buli wamu, Bannayuganda kati baabuna ensi yonna. Yes, byere munange muko ebitambatambula kadde kano akumitimbagano ejja social media. Omwami yasse abaana be ne mukyala we n'abaziika mu luggya so nga ate n'endakazi bw'avudde nga agamba abawomeme bakole ki bongere okubanga bateteeza mu byuma byabwe kubanga amasannyalaze gadduka nnyo. Akozesa ty amasannyalaze ag'emitwalo ameka? Emitwalo 2 agambye 2 ndowooza wakati wa wiikisi 2 ku 3 abiganya agambye nedda. So nga ate n'abantu bagambye nti bandi bali bateekawo etteeka ku nnyambala y'abakyala kubanga basusse okubanga bambala obubatipa. Bateekewo amateeka bakusanga weyambadde obukutippa ogenda mu kaduukulu
ogenda mu kaduukulu gufuke musango. Onaawulira abakyala bajja kwekalakaasa, gwe yazannya gwe n'okuzannya abakazi bajja kwekalakaasa. Subscribe onyige ne kale mubeere bulungi. Fahad TV gye mbagala nnyo mwenna mweraba.